Bwatyo Ruth Kabaziza Lwango abadde avunye ku kifo ky'obwa kansala mu disitulikiti y'e Kayunga bw'alabise nga yaziirana oluvannyuma lw'okukizuula nti obululu bwe bubadde bubbiddwa, bw'atyo n'atalangirirwa ng'omuwanguzi newankubadde abadde akakasa nti obuwanguzi bubadde bubwe. Ono wakati Miranga n'ebiwoobe aweze obutava mu kifo kino okutuusa ng'alangiriddwa, kyokka obwedda abasirikale bamuwooyawooya ng'oyinza okulowooza nti byabadde akaabira bibadde bituufu. Ono si ye yekka embeera gw'ebijjidde, waliwo n'omukyala Sarah Nantongo abadde n'ebiyengeyenge biyitirivu mu maaso nga wakanya akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kabadde kalangirira si bituufu okusinza ku DRA forms ze z'abadde nazo. Obwo bwenkanya oyo omukyala bamuleeta ku contract, oyo omukyala bamuleeta ku contract. DRA forms zo zina azina DRA forms zange zina akalulu kange nakawangudde nzirekedde mwami. Ono ekisinza okumuluma kwe kubanga akalulu kano akataddemu ssente nnyingi nga ssaawa eno ayolekedde okufa obwavu. Buli jala bitwala ebiri n'omala kuzinoonya ng'omanyiza zigenda kutaasa wano nga bakukola ebyo ebyabamajangwa. omuluka gumu kati agamba yasabye omuluka gumu byala fomu zonna nawangudde akalulu kange. Kakati ate tunaabakolera ki abo abafuuka ababbi? Omubbi n'abba n'ekkabada n'agyatika n'agisitula n'agitwala, obwo buba bukyali bubbi. Ono atuuze n'okwekalakasiza mu kisenge wabadde wabalirwa obululu era ekiddiridde kubadde kumusindiikiriza mpaka wabweru. Waliwo n'abalala batabadde bamativu, kyokka poliisi oluzze okubakwata ne bagibuuza oba emanyi bwe banoonya akalulu. Ate mu ngeri ey'enjawulo waliwo n'omukyala wa NRM abadde awanyisiganya ebisongovu n'abasirikale ng'agamba nti bivudde mu bululu ebibadde bisomwa tebibadde bituufu. Wadde bangi babadde mu kukaaba n'ababadde mu ssanyu tubalabyeko ngamba ng'alangiriddwa ku bwasente wa disitulikiti ey'e Kayunga Andrew Muwonge. Ono yeebazizza bannakayunga okuddamu okumusaamu obwesige. Bannakayunga olw'okumpa mandeeti endala, kino kitegeeza kinene eri obulamu bwange kubanga omuntu wakwongera omukisa kitegeeza aba asiimye byokoze. Bannakayunga mbalayirira tingenda kubaweereza nga seetirira. Emyaka gino esatu gye maze ku bwassentebe bwa disitulikiti kubadde kusoma, nsomye era njize. Ensobi nyingi ezibaddemu ate n'ebisoomozebwa bingi ebibaddewo. Basuubiza tugenda kufuna obuweereza obuli first class. Agamba nti ekisanja ky'omulundi guno kigenda kuba kyanjawulomu naddala mu bakozi ba gavumenti. Kino ekisanja kye tugenda okutandika oba kye tutandise olwaleero tekigenda kubeeramu muzannyo. Abasawo abasomesa kubanga abasomesa n'abasawo kati bafuna ku ssente nnyingiko. Woba owulira tusobola kukolera Kayunga ng'oli musawo nga tusobola beerayo mu malwaliro, nkwegayiridde siibula. Ne bakansala abalala bawangudde basiimye abalonzi okubassaamu obwesige. Njagala okwebaza Katonda nti nze Namatovu Hafsa omu bw'ati nze zekka yalangiriddwa mu bakandideeti bonna nga siriiwo ne bannangirira nga bagamba nedda ono asaanidde kubanga obululu bwe yabufunye mu mazima n'obwenkanya. Ekituufu kino kyombadde nkisuubira ekyokuwangula kubeera nawangudde dda. Bw'otunuulira tanapu y'abalonzi teyabadde nnene nnyo n'abantu balonze Hope. Abantu balonze Hope ng'omuntu to the extent ng'olaba ne waaba nsinze nze ebbanga lyonna lyenkoze emirimu gy'abantu mbadde nsuubira n'ekisinga wano. Era njagala just kweyongera kweyama nti nja kusigala nga nyimirira ku nsonga z'abantu. Akuliddemu okulonda e Kayunga Elizabeth Namirembe asabye bonna batamatidde na byalangiridde okugenda mu kkooti nga bukyali okusinga okwerega enkaka.